Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'akaaba nnyo oba ng'alaba mukwano gwe ng'akaaba nnyo. Ayinza okuba omwana we, muzadde we, oba omuntu yenna gw'amanyi. Jjukira nabagamba nti tosobola kuloota kintu kitakukwatako mu bulamu bwo. Kale singa ggwe obeera okaaba oba mukwano gwo, kano kaba kabonero akalaga nti olina embeera gy'oyitamu enzibu ddala. Embeera eyo nga nzibu ddala era nga mwoyo munda eri gy'ali ali mu maziga. Ate ojja kwesanga ng'eyo embeera nzibu ate nga si nnyangu kumala gabuulira buli muntu. Oluusi abamu baba tebalina n'abantu ge boogera nabo kulaba nga embeera eno agita, kubanga bw'otata kisigala muli munda ne kikunyigira muli. Kyova olaba nti abantu abasirika ennyo nga waliwo obuzibu be bo b'osanga nga bafunye kye bayita depression, kubanga bakuŋŋaanya ennaku mu bo ate ng'omulabe sitaani ayagala nnyo ennaku. Ate era kayinza okuba akabonero akakulaga nti waliwo ekijja mu maaso ekigenda okukuleetera ennyiike n'amazzi g'amangi. Oyinza obutamanya mbeera ki, naye oyinza okuba olina ky'okola ne bakubikira, oyinza okuba olina ky'okola ne bakubba, oba ekintu kyonna ne kibaawo ne bakulyamu olukwe. Ekintu kyonna ne kiribaawo mu bulamu bwo nga kyakukuleeta amaziga. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga omuntu w'afuna ekirooto ng'ekyo agenda mu kusiiba n'okusaba okw'amaanyi, ne yeegayirira Katonda olw'embeera eyo eriwo oba ejja eveewo. Kale bw'obeera olina embeera eno oba omuntu ayita mu mbeera eno, muteeke mu ssaala zo oba omutuukirire. Bw'abeera ggwe, funayo omuntu gw'obeera oyogerako naye. Kale jjukira nti Katonda akolera mu ssanyu. Bw'onaabeera mu maziga tojja kumuwulira. Buuza ky'otategedde kijja kuddibwamu wano ku YouTube yaffe.